Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu eky'omuziki. Hello. Jebale kokase. Kale sewo nawe jebale. Oyogera ne Kadima ku beat wano ndine namanja ne kaboggoza. Estela. Watuweereza message ngoyagala tukubire buzibu ki? Kakati nina obuzibu. Ali omusajja wange amuta Fred. Twabeera naye ebbanga eriwera. Nenfuna olubuto. Obuto kati lwa myezi 6. Saawa zino mukubira amasimu tayagala kugakwata. Newe yali abeera takyabeerawo. Tikyasobola mmutuukako. Era mbadde nsaba munnyambe. Kubanga bannange simanyi kyakukola. Okay, Kase. Ongambe wabeerako ne Fred. Temwali bafumbwe. Nedda. Ne yakufunisa olubuto. Takuwa buyambi. Nedda. Oba olina kye wamukozenga oba kiki oba tewali yadde ebintu byonna byali birungi. Nawe yamanya olubuto kale nga lukuzeekuzeemu yali yakakimanya nti luli yalinga n'abeerawo. Olubuto lwe lwagenda nga lukula kati ssaawa zino takyattamuma. Ongambe lwa myezi emeka kati 6? Kati obeera wa ssaawa zino? Mbeera waffe waka. Obeera waka. Ne bazadde bange. Ne bazadde ebintu binsuseeko sitamanyi kyakukola. Sajja taweereza buyambi kati nange simanyi wakugenda sina gwakugamba munyambe mumuŋambireko. Kakati tolinayo muntu we gw'omanyi oba mukwano gwe yakulaga oba kyomanyi tubeera n'emikwano gy'abaagalwa abafu. Talina gwe yandaga ne be nali manyi nabo nakubako ku manamba gaabwe nga tegaliiko. Ng'olabye kati abasawo ogenda n'obalaba mu mbeera eyo gy'oli mu kuba oŋŋambye wa myezi 6. Anti era ebisale ebiba bya waggulu nagendayo emirundi nga3 naye kati sikyagenda kubanga sirina buyambi sina ssente. Oŋŋambye Fred omwami? Wangi? Oŋŋambye bbaawo ye Fred? Ye Fred. Okutandika okkumma obuyambi temwayombamu temwafunamu butakkaanya oba ki oba ki? Tewali kyabawo nze simanyi kyeyaba. Sina kye namukola nagenda maaso nga mukubira amasimu nga takyagakwata. Ne message nga taziddamu. Yessimu ye kweri? Mugigezeeko mulabe oba kweri naye nze we nasemba ogikubako nga teriiko. Yeno gye watuwadde esembeyo 69? Yeeyo. Kati tovaako anti tovaako mukubire. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Agyogererako. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Freddy. Jebaleko. Obulamu buli butya Fred? Nze bampita Kadima. Nkubidde ku biiti wano. Kakati Fred nakye njagala okwogera muko naawe. Aliwo omukyala gwe bayita Kase wamufunisa olubuto. Kase tomuwa buyambi omaze ebbanga tomulabirira tokola ki olubuto luli myezi 6. Yajja wali obeera bamugamba wasengukawo ali n'essimu z'oluusi tezibaako. Buzibu ki? Mukulu sebo. Fred. Njagala tugende mpola mpola Omuwala wamugambako nti olubuto si lulwo. Wakola otya? Kakati kakati sebo kakati gwe Kase yali agambye nti olubuto si lulwo. Kase yasuze wa mugerwa ono gw'otugambye nannyini lubuto.
Kase wangi mugerwa mmanyi Kase Hello Fred omwala dusa avuddeko kakati gwe bitegeera otya ebyamugerwa nti olubuto si lulwo